lwaki olowooza abantu nga babadde mu relationship tugambe eri stable bulungi nnyo eri stable obadde mu relationship eri stable obadde mu stable naye mbadde mu relationships eziri stable of course nga bwomanyi ne tumanyi twawukana bagamba omuntu aba afuuse eki aba afuuse x lwaki abantu tebaagala kukyawa nnyo ba x wewa waliwo babakyawa wewa webali naye olowooza lwaki abantu tebaagala kukyawa kankose kigambo kukyawa because muyinza okuyomba wano okusooka nemwevuma bubi nnyo newayita emyezi 3 namwogera ne batandika okukuta kyokka ate nga ali mu relationship empya ate nga etambula bulungi mwali temwekyawa ng'omanyi bwe mwayawukana omanyi ebivumo bye mwevuma kambabuulire wali olabyeko abaagalana naddala baneeno aba almost same age abo bayinza okwevuma ne bejjirayo ebiso naye ne bukeera ku makya nga balinga batannayombako nedda ekyo kirala ekyogedde kirala anti nkujjira ku poyinti y'okugereza bayinza okuyoma ne bejjirayo ebiso ne bakeera ku makya nga batannayombako kyekimu ne ba x batya oba omuntu w'omwagala nnyo naye olw'okuba alina bwakola buli eri obukunyiiza nkyawa naye njagala oba olina obuntu bw'olaba oga naye omuntu ono ayadde nnina ono naye ono yali mulungi ng'alina ebintu byakola nga nawe olaba omuntu yenna abaako omulungi nga muli mu relationship naye waliwo gw'oyagala ng'owulira wandimulese n'owulira ng'owulira n'essimu oziggyako aleme kuddamu kukubya n'obulokinga n'omugamba nkusudde mu trash naye okimanyi nti ebyo ate ne wabaawo oyo x bw'okubira essimu ng'enjala ekuluma nga naawe okimanyi ajjazze oyaba x abeera omuntu gwe walina mu relationship oba sexual relationship ekigambo x tetutategeera nedda bwe bale nnyo nali nkirabyeko kyali kuggwe bawakirabako ku balala nali nkirabyeko ewalala nga wafuna ekizibu osooka kkubira oyo ate naye tagaana kukuyamba naye ng'ate alina omuntu ewaka x ng'olina nga n'oli alina omuntu ewaka bwe guli nga jasi yeye nkolagana eriwo naye nze ngambera kitegeeze engeri gye mwayawukanamu si yeeri ey'okwejjirayo ebiso Hilda njagala nkubuulireko Zewuda nali nkyayeeko Hilda abantu bejjirayo n'ebiso ne bayomba okufa oyo ow'ekiso oli n'agenda n'afumbirwa nono olina ddamu n'awaseeri wayitawo ennaku ntono nnyo oli n'agamba naye nsonyiwa bwali busungu saate ne batandika okukuta bwe mba nze nze ow'ekiso bwe tutuuka okwejjayo ebiso simanyi ne twekuba nkutya n'okukutya nze mba nkutya bwakomawo n'akwetonda mba nkutya bwali busungu wali olabyeko abantu ne mwekyawa leero ne mwekyawa luli naye nga buli lwekyawa akomawo ne yeetonda buba busungu otuuka n'okoowa busungu naye otuuka n'okoowa n'ogamba naye omuntu ono tujja kwekola ekikyamu kati lwaki omukubira essimu n'omusaba ekyokulya ngamba ono gwe mwekyaya yenna nti aba x anti oba olaba mwangu gy'oli nti wookubira essimu ng'ate oli wa mwami wo ng'oli wa mwami wo ate omwami abaana amanya era batamanyi atamanya ate okuba essimu ng'omaze kuba kalango njagala kubuuza ekibuuzo kaakati lwaki oba toddira x oyo n'ekirala wuliriza lwaki mwekyawa ng'ate okimanyi omusajja okyamwagala ontegedde bulungi ontegedde lwaki muba mwekyawa n'ogenda ne accident efuna omusajja omulala ng'ogamba nti ono tokola ki tomwagala naate wayita mmeka nga mukukuta lwaki oba tomuddi lwaki oba wamukyawa kankose wamukyawa obutamuddira lwaki oba wamukyawa oluusi kisinziira ne location gy'obeera nti kale tugeze nti obadde obeera mubende nedda kankusala ekirimu ovuddeyo twanyumyamu ne Hilda ono gwolaba n'agamba nti ekiyinza omumuzzaayo
mbwayinza okuba nti yasetoli afujesa alina omusajja nengo yo musajja kai katugani nga talina waaka kyokka nga ex yalina mu kuwaaka nga maanyi mangi ako nkajjukira babaddewo n'abawulidde nga maanyi mangi n'abawulidde kati ndoza akasimu kayinza okusigala waawo ne batandika ati ex olusayinza n'okubanga wakubirira ina akapesa kanyinga nemba mwogedde tolaba nti tewakyawa tuwuliriza bw'oba omanyi nti omusajja wo omwagala lwa waaka then tomukyawa naye omuyombe ka jona alina waaka simanyi gyendaga we bifaanana naye we bajjayo empiwe zijja n'ebiso mukuluze entambulamu ati lwaki oba oddayo lwa waaka lwaki oba oddayo because of waaka kitegeeza tuba tetwekyayira kweri point eri ey'okutuuka okwetta then temwekyawanga kyenkubuuza lwaki bumukyawa ngamba wowo n'akyawa we mwekyawa afuuka mulabe wo connection zandifudde yes nembuuza mwekyawa afuuka mulabe wo taba mulabe wo yes mwekyaye naye nze ngamba masimu osobola n'okukyusa ennamba oba osobola obuzibu bwe bujjira n'atakufuna nawe nga tosaba obuzibu bwe bujjira nga mwerinamu abaana obuzibu bwe bujjira nga mwerinamu abaana tesaawa yoneero netera nembeera n'abaana tekitegeeza ate tolabangako balina baana nga ssente oba obuyambi bwonna tebeeraba tebeekubira tobalabangako naye ng'abuwaayo kisoboka ekyo nkimanyi kisoboka kati wuliriza waliwo okubanga mwalinamu abaana omwana ne bwabeera omu oba babiri naye ng'ekibagatta nga buli bw'oyogera ku mwana ng'omukyala asitukiramu najja ne mulaba omwana ng'omwana gwe weekwaza bannange omwana naakubuuza omwana ayagala okulaba ate olwo lugezigezi kitegeeza kali kakyalimu oyo buli kaseera akwetoloolerako ngamba nange mba njagala mulabira kali kaba kakyalimu kati wemba nakumala nga nkumaze esimu twawukanye nze sandi agadde ate nti nze nkubira omusajja mwana ayagala kulaba biki tutekewo embeera woyinza okufunira omwana nga sikubidde esimu oba nange wenyinza okufunira omwana nga tomaze kunkubira mbeera etya nga tekubiddwa simu kyekiri kyeŋŋanda tulina ab'eŋŋanda nawe olina ab'eŋŋanda zo okitegeera olina ab'eŋŋanda zo nina ab'eŋŋanda zange ate kisinzira omwana ono ali naani genda maaso omwana ono ali naani okitegeera omwana ono wabanga ali ne taata we oba nkikunyonnyola etya njagala naye tulina okuddayo ku nsonga ya waaka temugijjeeyo bulungi sooka oyogere ekyo tuddeyo tulina okuddayo kuba temugimazeeyo mugisinyizaako busiinya omwana ono genda maaso kati waliwo famire ezimu kati ze nakulira mu famire nga tulimu bangi tulimu bangi saakula wamu ne maama saakula wamu ne taata tubafunye bukulu naye nga maama aba ayagala otulaba aye takubira muzeeyi takubira muzeeyi akubira baani betubeera nabaawo okitegeera connection eri biki mwana njagala kulaba mwana okitegeera naye nga bwajja tajja mmugoba nga tasebe na permission nti ajja akuba essimu ewaka waliwo omukazi waliwo mukyala maama mu step mother yabeerangawo ng'oli ajja mu nnyumba teyajjanga mu nnyumba naye waka twabeerangawo abantu bangi nga waliwo abakulu abaliwo naye nga maama ayagala okujja otulaba okitegeera naye nga ajja kukuba essimu nga abuzaayo nga wiiki oba ennaku ezimu naye nga bamusuubira ayagala okujja okulaba kuki ku baana be era nga lwaze tujja kunabako tukole eki tugende tusinkane maama waffe ataze mu nnyumba ya mukyala okitegeera netugenda naye tufuna byetufunye bikika kyekyo nga naye nga takubiddaani takubidde taata kati oyo kitegeeza oyo aba byabimala kati kweko kubayita okumala omuntu naye waliwo abatabimala abo betwogerako omukazi n'akwesibako olw'omwana nga buli ssaawa kkubiro aba yali akyakwagala gwaba wakyawa katugeze mukazi yakwesibye aba yakyawa ng'omu akyayagala bwebwe obuzibu naye ate waliwo nebitabuka nga mwena mwali mukyeyagala naye nga just oba kyali ki awo waliwo obuzibu awo oyo kirabika aba teyakyawa
n'ebiseera ebisinga mpulira bagamba nti abasajja tebakyawa bwe mpulira ate era nempulira first cut is the deepest naye wali deepest zaamu naawe tebiriyo abekyawa nga takyaga kumanya bikwatako eyo teyali deepo muve mu ebyo nammwe eyo teyali deepo ekyo simanyi nabwe bakinyonywa simanyi kinyonyolwa kitya ane nandyaga x yani sijja kugamba nti nsere konsanze onkwanyi tweyagaddemu omwezi gumu x ye muntu olinamu omwana nedda so long as mubadde ne sexual relationship ompulidde bulungi nemwesalako nemutaddamu kwera bweyaba x lindako katono waliwo nakino nedda ekyo nakyo olimbyemu lindako waliwo kino ako kaleese nedda lindako katono waliwo kino oli musajja ndi mukazi ndaba nandyagadde okufuna okitegeera mu nsonga za okitegeera netukikola nekibaawo obeera x wange siriwalira muli naawe oba x kyogamba nyinza kyogamba abasasulwa nabo baba ba x buli mulimu anti kati wabeerawo that thing in between tutegeeza aba x kale nkutegedde abaana gye bali nga nkutegedde kyetakisa kugwa mulaago oba kyetakisa oyitaba x ate I think x ye muntu mubadde nga mulinako relationship gye mubadde yamaanyi ne bwetaba yamaanyi nnyo nga teruddeewo eyamaanyi of course yeruddewo waliwo okubanga mubadde mu relationship myezi ena naye ne waba myezi ena wabawo ekibaawo nemwawukana ne mulina okubanga mubadde muyina enkwatagana muyina enkolagana bwe enkolagana eyo bateriiwo temubasobola kuba ba x bakati nze mba ndi mukwano gwo netwawukana toba x bwe bucya ku makya wano nga Hilda ne Carol tukyakolagana temuba ba x because we are just friends we are just tewaliwo sexual intercourse tewaliwo mwana wakati between us tewaliwo so tetubeera ba x naye so long as relationship ine ebadde intimate nekyo ekyokumala mbu ate yabeera x twekwanyemu wiiki 2 kale twebase ffenna nyinza okubanga nange njagala just kusanyusa mubiri gwange kati mazo kifuna nzo tekikufuula x wange okitegeera tekikufuula x wange tobeera taba x oyo oyo abeera ki muyise webale nnyo tikale nali mukozesa just yali passenger teyagala kale mukozesa nze ntuukize kyenjagala kuba mubiri guba gubanja ate nga ndaba bayinza okuba n'ebisanyizo mukwano toba yalina ebisanyizo ateze ku kintu kya x kiremu mukwano tojja kunsanga tuwaliwo zino abaana bagenda ku zi trip awenna bagambye kati mwesanga ku trip omwana nakujjamu mwena nemwejjamu bwe munajjamu munne tetawukanye tuvuddeyo buli omwazi emirimu gye mukwano obeera x wange batya oba x bano oba x oyo aba yali helper tuddeyo wali tuddeyo kukyawa tuddeyo kukyawa bw'obanga walina omwagalwawo nga bw'ogambye nti yali alina waako newabaawo embeera nemwawukana oyo aba automatically yo x he or she kati waliwo omukyala nga naye n'omukyala alina waaka nnyo n'amaanyi naawe kiya ozali kiri sayidi emu yokogere sayidi zombi mwangi kakati owuliriza kakati n'ogenda n'ofuna omuntu omulala oba kati nze nenfuna omukyala omulala oba n'omukyala n'afuna omwana omulala agenda okizuula nga gyagenze baaba nga wafu nsonga z'ekisenge gyewutuli awo najjukira x we byeyakolanakubira wakasimu n'amugamba owaaye ndowooza nkubye mystic call ndowooza mystic n'atandika ebyekisiru era sijja kuwagira kuddayo olw'okuba waakawo kati kankubuulire nedda kankubuulire
woba twawukanye nenfuna omusajja omupya nze nga kisinzira ne lava eri ewaka ne lava eri ewaka engeri gy'ontwalamu sereko tojja kubanga wankwana watwa yesu wampasa naye nga nawe obuvunanyizibwa tobutuukiriza okitegeera byonna byonna yesu obikola mukisenge biki byonna bibaawo byonna bibaawo naffe abakazi abamu babamu tebalina waaka okitegeera ate bangi nnyo abo n'abasajja bangi n'abasajja nabo bangi abakazi abatalina waaka be basinga obungi n'abasajja gye bali n'abasajja muli bayitirivu nnyo abakazi bangi nnyo kyovula abakazi twabavaako dda naffe ate mukole ebyammwe twabavaako twabesonyiwa n'abasajja twaffe twabavaako naye ng'okitegeera nze wemba njagala bbaawo nkale nga wemba sijaga nti nze ndaba we wabaawo omukwano nga n'omusajja bambi mweyagala mweyagala wallahi mbanda kijja kunnumiriza nnyo okumulyamu olukwata enzira eri olwokuba waaka wali olabyeko kiba kijja kunnumiriza Hilda wali olabyeko omugagga nga ye amanyi abakazi baagala ssente nga ye omulimu gwe gwagenda kukola ng'akuwa buli kimu naye nga wetutuukaawo talina yadde kyakola ng'akomawo yeekoyedde kwebaka munokozi wa bizinensi okola otya ate nga exiwo yali alina waaka era olina kudda wa ex toddayo siddayo anti yana agamba ex gwe wali omanyi sikyogezaako okunnyonnyola tolina mulala gweotomera mukwano nkugambye bba wange kisinzira ne laavu gyandaga ewaka anti nenkugamba laavu eri ewaka Hilda nenkugamba ekyalaavu nkitegedde asaawo ekyalaavu nkitegedde oyo ogumiikiriza noga muntu wange njagala buli kimu akimpa ate afaayo takuteekako mbeera ne waba tasobola kale akulaga nti asacrificing ekitono kyasobola naye nenkugamba waliwo omugagga kati kankuddemu ye yamanyi gugwe gwakola ssente ebirala gw'omanyi okola otya tewali waaka mu kisenge n'obudde tewali n'omusajja tewali budde seetaaga kudda wa ex seetaaga kudda wa ex abasajja n'abalala bonna bana gye bali sijja kudda wa ex olw'okuba yalina waaka okitegeera wasobola okubayo n'omusajja omulala okitegeera wasobola lwaki mutunuulidde nnyo ex nzira wa ex oddayo kubanga yali akutegeera yakumanyi yakumanyi ate yakutegeera ate yamanyi n'akapeesa n'omulala asobola okuntegeera onagambe nti yanyiga akapeesa yamanyi akapeesa naye nkankubulire abakazi bali mu bufumbo bagumidde abasajja batalina waaka naye mbabulire naye nga batandika batya abasajja batandikireyo awuliriza abasajja bali mu bufumbo eyo naye bagumidde kale kiri sayidi kiri sayidi zombi babonaabona babonaabona naye tekyabasajja kyasukka takunyega afunayo naki nampangisiza akazigo akoma wakuse ate namunayinza omukazi nandifaayo namwe mubikola omukazi nandifaayo ngammwe nendeeta ku budagalo okitegeera nendeeta kano gwe tumanyi biki byonyweredde mu caayi nenteekako mu caayi ntereeza omusajja akola atya aterere ngamba y'omusajja omukyala batalina waaka yakola atya omukyala atalina waaka kubanga gwogambye omusajja osobola omuteramu bukyayi nsobola omuyiiya nga sandyagadde y'omusajja akola atya kwago osobola okuteeka okutera obukyayi obudagala mwani kati gweoyinza kukola otya mukazi wo nga talina waaka kuba nze musajja kuba gwe musajja olaba ekitulemesa kyonna ebiseera ebisinga mu bufumbo is communication is communication bw'olaba I think ebiseera ebisinga ebyotulemesa okugamba ku bakyala baffe obunafu bwabwe because tubalaba waliwo kyebayita oba nkite malala oba obukaawu nti omukyalo ono w'omugambirako waliwo ebirala by'omugambako ebitali ebyo n'olabanga abumbujja naye n'ogamba kino bwe nakimugamba nti mukyala kyusaamu wano anaakola atya bagamba nnyo okuwasa mukwano gwo anaakola atya nze ŋŋamba I think it is high time abafumbo batuuke ku level ey'okwebulira obunafu bwabwe openly
kubanga kino kyaganye ne tuterezeemu kubanga bwe munaateeseganya ogamba naye Hilda wano wabuzeemu Hilda naawe pride eyo n'ogimira n'ogamba okay ntegedde naye omanyi bwe bagamba tomanyiira oba toyagala biki you swim temumanyiira mubipostinga you swim mwabamanyi anti bakyala ambagattidde wamu because eyo premalala katugamba owulira bwe tunaabagambako olaba bebapostinga nekisinziira waliwo n'abantu abatali bangu nga nawe mukazi w'omumanyi anti kyeŋŋambye ekyo nga nawe mbaawe omumanyi ekyo kyeŋŋambye bwe mutuukako embeera nga temwemanyi bwe mutyo kitegeeza gye mwatandikira mwegwako bwegwe muyina okutandikira wansi eno nga buli omu ajja ategeera munne mugenda otuukako eyo level nga buli omu asobola okubuulira munne ekizibu nga kize ekyo kati waliwo n'ekika ky'omuntu waati tiwudde ojja kunnyiiza naye sijja kukugamba okitegeera awo weŋŋambye wulira nti nkubuulira sijja kukugamba ne wabawo noono Hilda ngenda kunyiga wallahi nja kyogererawo oyo mulungi naate lwaki oyogera onyiize fenna tuli banjawulo nakuyamba kikuluma naye akuyamba okusinga asirise kati weebale nnyo ga ntuli banjawulo tuli banjawulo kati kankutereezeemu kibi nnyo okwogera ekintu kyolabye ku munne ekikyamu ng'okyogerera mu busungu kibi nnyo it is better nokyadressinga nga toyo bw'oba oyomba iyombera kino kyemuyombedde naye ate tojjaayo kiri kyewayagala tuli ku nsonga za gundi labayo si kirungi anti kati obusungu bwanjawo n'omuntu gyalagamu obusungukivulangambe kankutereezemu nti ekyo kikyamu osobola kuba n'obusungu naye nga bw'oba n'obusungu olina bye watereka ojja kujja oleka nabyula n'obigatta wamu ekyo kikyamu naye kanyiza okuba n'obusungu wange nenkuzza ebbali nenkwesaawa Hilda nenkigamba oyo aba muntu mulungi nze nandyagadde wama nze oyo aba muntu mulungi badde neekubye kati kyengalagazako okugamba waliwo omuntu omwangu nga teteetaaga nsaleko kumala myaka emeka okuyiga omuntu waliwo omuntu omwangu kituufu yenga ye mwangu nga ye ayogera ne first day nti naye kalo ekintu kibaddewo tutereezeemu wano tutereezeemu wano olukoba olwo lubulamu lunywezeemu okitegeera kati kyekyo tekyetaaga kumala tumaze myaka emeka biki mwetegedde nnyo temuyina munaye kwetegeera nnyo waliwo omuntu nga yayogera muyina kutandikirawo nga mwakatandika ekyo kyenabadde ntegeeza nga mwakatandika mwerabye leero gye mukoma okutambula nga munno mumanya nga te munno mumanya nti kino kimusanyusa kino kikolawo ekiti gye mutuukireyo nga waliwo eyo teba stading okwestadinga ng'obeerawo obeera wange nga bwenkuyita kyakwetegereza nze nkulabe kyakwetegereza nze nkulabe anti agenda kukola akantu ng'olwedde ogenzeeyo tomumanyi mbeera ze otandike naye gundi ono ayina empisa embi mukwano nga nkwagadde anti nga mutambula kuntandikwa kuwanvuya nsonga nedda kuntandikwa mutambula muno kati yeggwe nti olina omustadinga kati nze mutesi nze sandyagadde kulwisa muntu toyamba mwagadde nga naye anjagadde awo mutandikira twesitadinga tweyagala awo okitegeera twesitadinga tweyagala nemwesitadinga nga muli mukweyagala yo yaba mukwano gwo kati ate mba mweyagala byonna nga bitambuliramu ate ki wayobadde nga bitambula bityo wayobaddeko n'ekintu nga tosobola kimugala okuba wakamula ng'omutya waliwo n'abakazi abakisussa nti ande kyetugambye ekyokulekerawo okutyaŋŋana anti waliwo omuntu gwewakalaba tosobola omugambirewo naye ensereko mbadde nsabaalayeko ku gaayi muve kuba ebyo byokwesiriwaza muli mu kifo mutudde kwa banibba gaayi n'ayitawo omukwano gana naye laba gaayi ko nasabula emboozi empulira nenkwagana naye kawulengera omusajja okitegeera
wala inowuliranga ye kati kunayitawo okitegeera kati ate n'omusajja oyo nakupiikinga okitegeera omusajja oyo nakupiikinga sijaga nti kale abaniba mu bifo ebyenjawulo omugezeko bwebityo nemwesitali awo wenyini omusajja oyo naye nakustadingira wenyini awo muba mwesimiddewo no yindako katono kyekyo kyembadde nkugamba lwaki atazze okukukwana otandise okweraga oyagala ate omuwanvuya ate wamwagadde okitegeera omuwanvuyiza ensonga eyo gitegeera nze kati nze nkubulidde nga nze nanti nkugaye tusobola okwetegeera abwe tweyagala relationship wetambula kyenabadde ngamba okuva ku ntandikwa babeera disappointed nga kyabadde asuubira ng'omalidde ebbanga kale fena twemalidde nawe osobola kale omusajja asobola okustadinga siga nti nange nstadinga nze nzekka naye nakuwanvuya nafe akazi kale abakazi bakwandirira singa okuwanvuya nga gwamu approachinze nawe nobeera disappointed ku last yaku approachinze tukitwale side zombi kubanga batijja nnyo nga yaku approachinze buli lunaku ku makya mu ttuutu ekiro essaawa zonna nga kubirako oyo aba si yaku approachinze senyumirwa nnyo vibe nga fena tuvayibinga buli omu vibe ku vibe mazima nkyekingako nkukyekingeko wallahi naye bitama waliwo mukwano gwange mukwano gwange oyo omwana alati mukwano gwange oyo yazaala omwana nga bakyali bavubuka omwana mukulu kati omwana of course ate ekyewunyisa nti omwana ono ali wa taata we kakati kale of course mama ya distance nga mama nabula natalika naye ng'abeerawo bwatiwo naye ndowooza mama yatuuka ekiseera n'ayagala okuba nti ayagala kukola ki kudda mama yatandika okuteekawo embeera kakati omwana oyo tumuplaningidde tutya mazima okategedde naye ng'amaze ebbanga ki nga teboogera bbanga ddene ndowooza mama yagenda okulaba n'andikolooza n'agana naye omanyi byasobamu kale ndowooza gye yagenda ewokubiri eri gye yadda aye ndowooza n'ajjukiramu nti ate kisinziira kukubidde essimu obadde olinawo omukazi oba tolinawo omukazi kyali wange yali talinawo by that time kati ngalo kyesikunoonyako nga ate nga ali nange siinaawo yali akimanyi ate yali amumanyi nti alabika talina nedda woba tolinaawo ate nga nange ate nga tulina omwana tolinaawo kale tetwamuvinga on mutandikira tuge mwamuvinga on noli yagenda naye n'azaala abaana eri mutandikira naye yazaala n'omukyala naye yazaala kati saa zino fena byagaana fena tuli singo katugambe okkiriza nga tuddamu tuzaala nga muleeta abaana mubagatta nga mutandikira we mwako nedda nze sikibayinga nedda of course wabeera kale woba oyagadde naye okusinziira ku mpisa woba oyagadde ate nga n'omuntu omumanyi wosinzirira ate nakyo ekyavaako okwawukana okusinziira ku mpisa z'omuntu wosinzirira okumuddiramu oba bw'otula n'obalabalamu ng'olaba empisa ze kale embi waliwo nakino ng'ekyababula ensanvu ye yennungi bafamire baŋŋanda nakyo kisoboka ate katugambe nga waliwo eyayenda ekyo kiruma nnyo kirumamu ekyo kiruma nnyo ate kizibu kya muntu kuddiramu mangu kati kambabuuzi golowooza nti cheating would be a reason for you to break up. Would you think cheating would be a reason for you to break up? Nedda. Kirowoozeeko intensively tomalaga kyoddamu olw'okuba nkyogedde kirowoozeeko bulowooza then oddemu. Tubaddeko mu relationships ez'enjawulo omu ku ffe kale ne tukola obwenzi ne twesonyiwa ekitegeera nsonyiye ekitegeera olowooza omuntu omwami we ng'akukiitinzeko. Do you think yensonga gye wandiyimiriddeko n'ogamba nti nkukyayi? Nedda. Ensonga eyo kanji bannyonnyolewe bati gitunnonnyo tugitegeere. Okusinziira gye muba muvudde biki bye muzimbye mwenna
omuntu wo yeeyisa atya akuyisa atya nakyo kyaleese obwenzi anti wuliriza waliwo okwenda nga omwezi kwebuvudde si nti akwenzeeko nti nero olw'okuba embeera zewaka nga just kyazze buzi kijja kitya kati tugeze kamugereze tekiba bwe kityo waliwo abasajja n'asanga omukazi gwalina ewaka mulungi n'agamba omukazi oyo nga mwagadde ngamu appearance ye musanyusizza ate abasajja balina ekintu ekyo appearance y'omuntu n'ayagala akumanye ekigenda ewala si bonna ono yakyogedde mbulaba gayi naffe twegomba naffe tusobola kwogera kati omusajja oyo n'abeera first ye okwaprochinga omukazi oyo n'atuuka n'agenda n'ewala naye nga si kyeyandiyagadde okukola ki okukola gye bali n'atuuka n'amugambako n'amala n'akola ye byayagala kati laba obwenzi okukiitinga kwanjawulo osobola okukiitinga naye bw'oba oyagala mukyala wo nga naye akwagala omukazi n'amanya nti wamukiitinzeeko oba omusajja n'amanya nti omukyala yamukiitinzeeko osooka n'okonsidaringa bye muyiseemu kyali kibaddewo gibadde mizeege abadde akukuta ate omuntu omu abadde faithful okitegeera abadde akukuta n'amasimu kiruma kigenda kuluma naye osooka n'otula ne weebuulirira n'ogamba ne gyendaga bwe kiba nga waneeno kibaddewo ekiti ate olwo gyendaga ensimu etutambulira weebuulirira n'osooka n'olaba embeera z'omuntu owabadde yeeyisa n'otuula n'ogamba omuntu okukyawa munne olw'obwenzi buba tebubaddeewo kwesaawa nti amukutteko olwo abazze amukwata bakikooye nkutegedde oba okikooye ng'olaba omuntu ono azze takyusa ate yeetonda neera bagenda kujja yeetonde oyo nga bwe muzeegwe nze nina oyo nga bwe muzeegwe nina emikwano mingi nze nina mukwano gwange mukwano gwange oyo yalina mukyala we naye nga mukyala we baaba tayisa mpale tayisa jiini tayisa jiini oli yali mukambwe nnyo omuwala naye lumu omusajja yali ready okusetolinga ngiye nga ne cheating okwebaka n'abasajja sikyala n'agamba mukyala mwamba nkwegayiridde n'amwegenaga nkwegayiridde kakkana wumula neyegalira mukyala we kubanga baali bamukwano from high school n'agamba mukyala nga nkwegayiridde kakkana tukole obufumbo biveeko naye omanyi ng'omwana bamuga munange nonogolooza byangu it's a process naye oba walabye omuntu ali serious naawe akwagala nkubuulireko naye era lwakya lumu nga bw'ogambye ng'abigassegase munange n'agamba mukyala we munaye nkubuulire twawukane nga kizitoye n'akita kane babaawo ne wano ng'akoze obwenzi ng'alina mukyala we ewaka oba nina omwami wange ewaka fena tulina abantu baffe niwegomba omuntu awo naye nga osobola omwegomba ng'oyagala just kulaba yakula atya okitegeeragambye yakula gyebali nga bali togamba gwe nze sikisobola simuli nti namusanze ye situesanze onkwanya ebikimbo tugenda tutandika waliwo olyamulaba n'agamba naye omuntu nga mwagalako ekintu kamuyitemu kumujjamu kigwe process by process kumujjamu ensi ngambi naye tekijjawo nti no tayagala mukazi we kituufu oba mwami we yes tekimujjaako ekyo balina abukoze tobalabangako n'akukwana n'akupangisiza enju n'akugamba naye mukyala wange tomukubiranga essimu ate nze nsula wa mukyala wange kitegeeza ayagala mukyala we muyinza n'okwawukana omusajja n'agamba nze mukyala wange mwagala nze mukyala wange mwagala nga byonna abikola naye ng'omukyala gwe yawasa amwagala oba tonjagala lwaki oba ompangisiriza akazi ensonga zanguwe obe nga tomukalubiriza ate gundi oli wate siriwo nageze gundi zanguwe nga wakwagalira obeereyo nga yakwefunza dda yakuteekako olukomera mbaki nze mbaki kitegeeza wabeera wakisalawo ng'okimanyi nze nga abantu bandyesonyidde ddala ebintu by'okukiitinga naddala bw'obanga okyuzinze
ng'okyuzinze ng'osazeewo n'olonda omwami ow'omukyalawo tusalangawo osalawo lumu n'otadde amabega naye nze ŋŋamba okusinziira kuba cheating teyandibadde ensonga okusinziira ku muntu obwazza akuyisa gogamba okukitinga sikwe yandibadde ensonga ebaawula okusinziira ku mwagalwawo engeri gy'abadde akuyisaamu bwenteesa okay kyogedde ebintu bibadde nga bisatu ekyokugenda okudde wa x nze bannaye nze ngamba twandyesonye ba x nze kati waliwo n'abateesonyiwa ba x mukwano nga gole x tosobola mwesonyiwa nze nandyagadde oba kale osazeewo oyagala kudda x todda wa x waliyo abasajja abalala funayo omulala nze ba x bantama baafa tebaafa gye bali balamu naye bantama lwaki bantama baafuuka bayekera sijja boogerako bibi naye baakutama butami kikomaawo twayawukana nze ngamba ba x tubeesonyiwe kubanga kiruma nnyo okubanga nze ndi mu bufumbo mukyala wange waka nentandika okukuta n'omukyala ate gwe nayawukana naye n'omukyala gwe nenkutandika okukuta naye kiruma oba omukyala wange ng'ali mu bufumbo yakola okusalawo yava lwaki yavaayo kitegeera lwaki nze nange mba navaayo omukyala oyo nga lwaki mba nayawukana lwaki saaguma netubeerayo ontegedde okategedde kino kya cheating ekyo kirumiramu ddala okukwatira omukyala wo mu bwenzi oba omwami wo mu bwenzi naddala nga pate emu ebadde yeekuumye nga weekuumye nnyo okuba ewasanga omusajja ono n'ogamba nze ebyobwenzi mbimaze siriddamu naye nagamba ndi banaye mukubulire tubeere wamu ffenna naye ogenda okukizuula ng'omu ku mmwe ayina gwakola ki ayagala omulala kale we kiruma naye nze ŋŋamba kyagala osooka okutunulwamu nga tonakola decision yakuva mu bufumbo nga bwenzi bwe bukujjayo wandisaanye nosooka n'okitunulamu nga tonabakola decision evaayo kubanga sitaani wawa tayagala bufumbo ako n'akakodyo n'akakozesa okubaawukanya abakuwangudde however much akoseza cheating gwe novaayo naye noyimira ku bigere nogamba he cheated on me oba she cheated on me that is why we separated I will stand abakuwangudde so kyetaaga okutunulamu n'okwekenneenya ennyo nga tonakola decision yakwawukana mu bufumbo because of cheating sigambye nti tovaayo sigambye nti vaayo naye ŋambye kola okusalawo okutuufu ng'oweekennenyeza nnyo ng'otunulidde ensonga nnyingi nnyo nga tonaba kuva mu bufumbo so no munnange mwebale kubeera abalabi balungi kutulaba abaffe aba Theatre Focus Uganda nga leero tubadde tuzze n'omugenyi mwami Nsereko tuyitemuko ku nsonga ki ekyandikuzize wa x ye ensonga ki ekuleetera okwenda ekudde wa x so munnaye gwali anyumirwa Ladies Lounge twagala okomentinge mu comment section otuwe ku nsonga yoba ku kirowoozo kyo gwe mukwano ali eyo oteesa otya genda ku YouTube channel okomentinge tuddemu tuwanyisiganye ebirowoozo tuddemu wali mu comment section ebadde Ladies Lounge wano kwa Baniba kifo nno kirungi kya mulembe wali ngoyagala okukuwulirizamu ku music obweddekende mu biseera eby'eddembe ka weekend ng'akoze ne baby wo osomuleeta kwa Baniba esangibwa Namuŋŋoona okulina yemu baleete kulina national thing Baniba kifo kirungi nnyo